Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Aneta Mong ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Ebimu twabiwadde olunaku olwajjo ate n'ebirala tugenda kwera nga tubibongerako olunaku olwaleero mu bitegeero. Manyi amawulire tufokasinga nnyo waleeri ku musajja ali main bati ennaku eziddira ate ne tulooka tunoonyereza biki ebize bya peninga ku bana abeewa bweru n'abatambula mpola bati kyobamanya President Museveni yamaze okulayira olunaku olwajjo nabagambye era ebimu ku bigambo bye yagambye nti kino ekisanja no sleep ndowooza oba Jeff Kiwa yamuwadde akagamba kakati muno siripu simanyi bagamba bagenda kukola nnyo ku buli bw'enguzi. Mwawulidde Bishop eyasaba olunaku olwajjo nga baggulawo okulayira okwo. President Museveni agamba nti Bishop essaala ye tugikolereko nnyo naye kyewunyisa essaala ye ebadde ng'esabibwa bulijjo ku bikwatagana n'obuli bw'enguzi n'ebirala byonna nga Pulezidenti abuusa amaaso naye agenza okukola ekintu kimutwalira ddala abantu bagaggawadde n'okumusinga ye nga ye Pulezidenti. Bantu bagaggawadde nga yo okumusinga Pulezidenti naye nga badde nga tabiraba naye agenza olaba abaana bamutabukidde bajenzi batabuse abafutu soja batabuse kugamba buli omu waali nga atabuse bagamba ngulinguze oba oli awo lyenguzi yaliwo naye nga tesuse nga bweri kati yavuddeyo n'agamba nti yesaala Bishop gye yasabye nti buli muli wanguzi abonerezebwe. Buli wanguzi wakiri yani badde afa. Ebyo bagambye bagenda bikolerako nnyo Pulezidenti bwagambye mu kisanja kino ekyomusanvu era twabagambye nti teri kwebaka kino ekisanja teri kwebaka. N'agamba nti mu Uganda kituufu mulimu abaavu naye n'abagagga mwebali era nga abagagga be basajja abagendera ennyo ku mumuli NRM gwe yaleeta ne bakwata ebigambo President Museveni bye bagamba eby'okukanya okukola ebyokunyiikira okukola era wadde eriyo view ey'ebizimbe ebiri mu ggwanga lattu Uganda n'agamba ebyo byonna ebizimbe byabasajja bannayuganda tekuliiko byabagwira wabula byabasajja bannayuganda abaakwata ennyo ebiragiro bye twabagamba oba ebigambo bye twabagamba ebyokubeera nga bakola era bye bannannyini byo. Ne President Museveni ekyo takimanyi nti ebizimbe ebyo kituufu byabasajja bannayuganda naye bali balubatu. Oyo ogamba abalubatu okitegeera nti bantu balubatu si bannayuganda abangi. Era ogenda sanga nti ebizimbe 10 oba 20 bya muntu omu omugagga omu naye ng'afunye ssente mu kunyaga ate ebyabalala. Kati olaba ebyobugagga kati nga bye babala kwa Mongo bo bamubaliddemu muzino mmotoka zayolesa essomero n'ennyumba bye yazimba but she has more riches ebisinga nebyo bemulaba bino just abakokonyako obukokonya waneeno. Kati beba abantu nti ne mu gavumenti mulimu abantu muntu omunga yagenda n'agula yiika 5 ez'ettaka goloza yiika 5 bibeera ebyalo bimeka era kubeerako abantu bameka. Mu mukolo okunoonyereza Kampala abagagga abamulimu batono mwalaba akaseera we baggalirawo banka eno Crane Bank eya Sudiru mwe mulowooza Sudiru yalina ebizimbe bimeka? Buli kizimbe wali Crane Bank mu ggwanga lattu Uganda mu kibuga Kampala buli kizimbe kyali kya Sudiru era buli district ewali ng'ekizimbe banka ya Crane Bank ekizimbe kyali nga kya Sudiru muntu atya muntu omu. Genda onoonye ebizimbe bimeka John Bosco Kibalama byalina John Bosco John Bosco si Kibalama bintabudde Kibalama John Bosco Kibalama wa NUP waliyo Sebalamu Drake Rubega ne John Bosco genda okebere balina ebizimbe bimeka bannabukeera
byonna byabagagga bati abolubatu kyovola bo bakola n'akakundi kaabwe bagagga kwagalana tebeesembereza baavu bagagga kwagalana tebeesembereza baavu wankugamba enta so anyway it is okay naye waliwo okubeera ng'okola nga gwe tolina opportunity ekuweereddwa nze kye nategerako nti omukulu Kirumira awola ne gavumenti ya NRM ensimbi oba ntegedde awola ne gavumenti ya NRM ensimbi kitegeeza ki nti ye ne bw'abanga akubye nga tawa musolo ne wanga takoze as long as tayekedde gavumenti tolina wogenda mukwatira kuba sente ze amala ate n'azibawola ne mukola ebyammwe oba ntegedde naye omwana n'atandika wana akabaawo katunda chapati ako kajja mmenyebwa oli n'atandikawo akaduuka ke licensing eruma pa naye nga wano bainvestor mbawa tax holidays ye bainvestor muwazi tax holidays lwaki omunauganda tabeera na tax holiday kino njagala kwebuuza minister wa trade ebyo ebintu biwandibadde raising mu parliament nti naye bannange buli muntu anaatandikangao ka business mu Uganda tukuwa tax holiday ya mwaka gumu wa myaka 2 abantu bajja kwettanira okukola business ez'enjawulo bave mu kubeera nga abakozesa negwe okutte tax holiday ogiwadde investor aveebwerwa omuyindi for 5 years nze yatandise jjo omulala gwa chapati ow'empoza ayingirirawo ddala owakaduuka owa license ayingirirawo there and then too bad. So President Museveni nga bw'ogambye nti kino ekisaanya teri kwebaka tereeza ebyenfuna omuntu akole bizinensi ye ng'agyenyumirizaamu kendeeza emisolo ebintu bye basolooza ku bantu bingi guno omusolo gukola gwe guti ate ono ifrizi ate ono simanyi musolo ki ate ono bannaye emisolo mingi omuntu agenda okukibalamu nga tayingiza. Nze by the way nze omu kuba tasobola kukola business ya mobile money lwaki nti business ya mobile money eri bweti nze nkwata milioni zange 3 nga cash nengenda mu MTN oba Airtel nensasula lines zange ezo nensasula ku sente zange abamu bazi ku 5,000 kati ezo line ezo bwezityo ne mane nfuna ekifo nenfuna furniture wange nembiteekawo at the end tugeze nkoze transaction nga yakakadde wa bukadde omekanga kuvaako emitwalo 2 amazima genyini ogenda kulaba nga sente zisinga 90% zigenda mu government na mu telecom company nga nze nanyini capital ku mitwalo 2 ninzo kweba nga nfunyeko 2,000 okitegeera nga nfunyeko 2,000 njagala tubeere fair capital wange buli kimu kyange mutwagazaaki capital wange buli kimu kyange mutwagazaaki ekyo kyandibadde bwe kito singa telecom companies zino nze zinguza line ne zimperako ne float wa bukadde 3 onandigambye nti capital wabali benkolera but ebintu byola wano gamba no nedda tubeere fair tosobola kutwala sente zonna nze nanyini kayumba kati nno bubo babusenze nammwe no ke kaseera mukaabemu nze nkimanyi nammwe mwafunyemu kaseti baaka wa mobile money watalina kabalaza kwana akolera mukajjeewo nammwe muba temufuna nze nalabulabi wano just bwe baasiba nga tuli mu kulonda ne bajjako internet izi mobile money zonna mwakola losses ze mwakola ziri mu trillions and trillions ndowooza mwategerako nti omuntu wa wansi yayimirizaawo Uganda so oyo mugagga kubanga oyo mugagga tawa musolo ne bwaba wadda wagumu na gumu naye nze omuntu wa wansi nze gwe mujjako buli kimu kasukali ke naagula ebintu bye naakozesa byonna ka business ke naatandika etc nze omuntu wa wansi nze nyimirizaawo eggwanga lyattu Uganda oba mwagala oba temwagala niyo genda laba sebo ng'omuntu ayimirizaawo eggwanga bamuseeko bamukala kati emiggo n'ogamba omusajja
ayimirizaawo eggwanga ate bakuba waaki kibooko nti chairman wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyokubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa, era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, fenga aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Kano another version of PLU versus Anita Among, including Chairman Mao. Chairman Mao yebufuddeko yavaayo n'agamba nti ye yeewuunya abantu abalowooza nti Chairman Mao tasobola kuwangula bwa speaker bwa parliament. Naawe ekyokulabirako n'agamba mugende mubuuze abasambi b'omupiira n'abasiba beeti batya bwe basibaze odds zaabwe. Lwe mujja otegeera nti Chairman Mao nja kuwangula obwa speaker wa parliament. Do you get me? And then gye buvuddeko omukyala Anita Among n'avaayo n'akakasa MK General Muhoozi Kainerugaba ng'amugamba nti kati olaba nze nkukakasa guno omwaka tebadde opposition naye parliament ejja ate egenda kubeera nka nnyo, tosuubirayo kubeerayo nawo opposition n'omu, era ogenda kuyisa mukka mu kisero, ati nno ndowooza nga amanyi obuwagizi abulina, era abaki MK ne PLU baavaayo ne balaga nti Anita Among ye kandidenti waabwe. Wabula nina essanyu okutegeeza nti olunaku olwajjo era n'ebitambula essaawa zino ku social media bye bigambo bya Secretary General Kabanda David owa PLU bye yasomye ekiwandiiko ekyawandiikiddwa boosi waabwe General Muhoozi Kainerugaba nga kitegeeza nga bwe bajje omukono n'obuwagizi bwabwe ku bantu bano ababiri omuli Tayewa Deputy Speaker ne omukyala Anita Among, nga bino biddiridde oluvannyuma lw'emmotoka n'ebyobugagga ebya omukyala Anita Among okuteekebwa ku social media ne bitambula, nga mwe muli n'emmotoka eya Rolls Royce biliyoni 3.5 etrendinga, era General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti emyaka gy'amaze 52 tagituulanga namu, and ali very sure nti ne mukama we ne manya ne kitaawe tatuulanga mukko ku mmotoka eyo. Oba ntegedde, emmotoka eyo takolanga ki? Tagituulanga mukko. Ekyo kyalaze nti yanoomye. Oba ntegeera, kyalaze nti yanoomye. Mu kunooma kwe yanoomye n'avaayo n'agamba abantu bano balidde ennyenguzi. Abalabira ebintu ewalaba very close to General Muhoozi Kainerugaba bagamba mbu tayagala bya corruption ebyo, era kino kimufuula omuntu omusajja atata ku nkalu. Bateranya kukozesa akagambo nti tata nkalu, enkalu tazita. Oba kitegedde, tata ku nkalu. Kaakano
kakati ekyo kimuleetedde okujja omukono oba obuwagizi bwe ku bantu bano ababiri Tayebwa ne Tayebwa temumunyooma, musajja mugagga, musajja mugagga temumunyooma. Kati bondoza bakoze okunoonyeza ku byobugagga byabwe ng'ate abasajja basukkulumu nnyo. Singa babongera ekisanja ekirala oba oli awo ojja kwekanga nga bayitiridde obugagga babayiseeko, oba okitegedde nga bayitiridde obugagga bukoze eki bubayiseeko nnyo. Kale ne tukugamba nti yonna gy'osinziira wandibadde weetereeza owulirize programu eno ate obeere ng'okikwasaganya ddala bulungi. So bw'atyo tulinze reply, omanye omukyalo oyo naye avaayo nayo you see, ojja kwekanga nga naye aliyeewo ekigambo kye oba si kyekyo okusirikira ddala. Bannabyabufuzi bangi abasinga balina ebyobugagga n'ebisinga tebirina mu mannya gaabwe, ebisinga tebirina mu mannya gaabwe, baabikweka. Okitegeera, baabikweka. Lwaki? Beewala bintu ng'ebyo. Ekirala abamu babeerayo naye ng'obalabanga abanaku bayambala obutishaati, bayambala obuteeteeyi, bakola bitya. Ebiteeteeyi ebimu waliwo ekiteeteeyi kye baŋŋambye Amongo kye yayambadde wabaddewa nga bya bukadde nga 3. Gomanyi kitegeeza ekiteeteeyi eky'obukadde 3? Ekiteeteeyi kya bukadde 3 okimanyi? Oba babijjawa, sente bazijjawa, naffe tetumanyi. Kuba ekituufu ojja kusanga Anita Amongo ng'onoonya zimu ku bizinensi ze nga ky'osobola okulabayo kulunda nte nga bw'agamba ezimu pulezidenti yazimuwa n'essomero ly'alina. Naye balina bizinensi ezo zi undercover lwakuba ekintu kyakoze kibadde nga si kirungi ate ekyokweyoleka oba okweyanika obumwanyi nga si kirungi ekyo si kirungi okyokwayanika ekigamba tukiyita ku exposinga ye-exposinze nnyo n'abeera ng'ate oba oli awo abasajja bagamba ono amanyi bannayuganda balina theory bonna abakulembeze ba Uganda ddala President Museveni alina theory omugagga takola ki tafugika. Nkuwadde ekyokulabirako Kirumira yawola President Museveni sente nezigenda mu kalulu nezigenda zikola ebintu ebyenjawulo n'ebirala. Kati omuntu bw'atyo tosobola muteekako nnyo kibuli, sente zakuteekamu asobola noziteeka mu muyeekera omulala n'akuyeekera. Kati bw'obeera n'abo nga bangi nnyo bw'atuluka ekiseera bagamba ono tumukooye, basobola okukuggyako oba oyagala oba toyagala. Ne bw'obeera ne force zitya, ne bw'obeera n'emmundu zitya, basobola okukola ki? Okuggyako. Now kyekiddako for PLU and Anita Amongo. Okusinzira ku Secretary General Kabanda David agambye bagenda kubategeeza very soon ani gwe bagenda okuloba kukubeera mu mugongo gwe. Jukira abantu bano bakikola bati ekiri technical. Nabawadde ekyokulabirako mu ba MP abajja. Ba MP ba NRM bonna abakadde baba kuba mu kamyufu. Nenga baba kuba mu kamyufu ba member ba PLU nenga bajide ku kadi ya NRM. Oba muntegedde. Ba member ba PLU babambaza t-shirts eza NRM ne baba ne kadi za NRM. Nenga ekituufu kyali nti sibe NRM wabula ba PLU. Era ojja kwekanga nga 50% of the parliamentary members abaliyo kati siba NRM. Nga NRM inako 30% nga percentage endala ya PLU. Kitegeeza mu abo mwe bagenda okulonda speaker. Ye General Muhoozi akugambye wali eri nti tulindiridde ekibiina kya NRM ne muzeeyi ababaka be banawandako eddusu nti yoono. Gwe banawandako eddusu nti yoono awo wagenda okuva ekinyusi. Gwe bagenda okukola ki? Gwe bagenda okulumbisa babeere nga bawagira nga bawa obuwagizi bwabwe.
oba kitegedde. So mu mbeera eyo oli wa ddembe okubeera ng'otegeera kiki tuliko wano mu ggwanga lyattu Uganda, n'otegeera obufuzi buvaawa. Olaba muntu ng'ali mu buyinza naye nga waliwo abamuliko emabegaawo abamugamba kino kyolina okukola, kino kyolina okukola, this is what you're supposed to do, ebintu ebityo. Oba kitegeera bw'obanga okitegeera ojja kukubira Yesu engalo ez'amaanyi. Embeera ereeta waliwo akagambo ke nabadde ndeseeyo ku Speaker Parliament nga kankutta omugamba the per diem for Speaker used to be $900 per night. Among increased it to $5,000 and $4,500 for the deputy. Whatever she got, she made sure her deputy Taibwa also go TT. Obontegedde bagamba nti omukyala Amongo bw'aba alina gy'alaze oba ne bw'aba atudde mu Parliament oba ne bw'aba akoze atya, buli lunaku yalinga alina kufuna $9. Kambalage manyi njagala tutambulire ku mazima nga mugategeera. $9 ze sente meke za Uganda. $9 bw'ozikubisaamu 3,700 $1 kweri essaawa zino oba ofuna milioni 3,333 buli lunaku. Nengezeza ate President Museveni ze sente zagamba zafuna omwezi ng'omusaala gwe. Bano nga bafunye bangi. Izi omusaala gwe oba ntegedde ng'omusaala gwe gwafuna omwezi bona agufuna lunaku. Kati mbu omukyalo ono bwe yajja mu buyinza sente ezo n'azirinyisa ne zidda ku $5,000. 15,000 kubisaamu 3,700 ze milioni 18,500 egya Uganda. Oba muntegedde. Kati oba tosobola mugoba kankwongere mkikumanyisemu okitegere bwete. Bw'aba akugambye nti buli lunaku afuna milioni 18 kati kubisaamu ennaku 3 gwe mwezi. Kale ennaku 3 jako zibere ennaku 26. Ennaku 26 eza Parliament zetuula. Times abali mu bukadde 4 obukadde 408 mu kamu. No, obukadde 4 mu 8 mu kamu buli mwezi. Kitegeeza ki nti omwaka Times emyezi 12 abali mu bilioni 5 mu obukadde 7 mu 7 mu 2 oba ogenda musangawa ezo twogedde ku musaala ogujja mu mateeka. Waliwo bino bebatuulaawo tusimanyi tugenze egindi simanyi tuli kutya allowances blabla n'ebirala. Kati obale ne bano Madam Speaker njagala kugenda gindi naye ngiraba oti tonvaamu blabla kabyo n'akatema ketwandiisa akaguzi zonna nga zitopinga kuli pa. Zonna nga zitopinga kuli olowooza ki ekivaamu bwe bugagga bwakyo muleetinze. She has to enjoy her fruits. Already akoledde NRM nti bakiyita batya aguze buli opposition bonna n'abaza ku ludda lwa NRM naye n'atakola kabadi. Oba oli awo ke kaali kagenda okutaasa kale Kayihura ne omukulu wa mama Mbabazi ne wankubadde bakagwamu kubanga bwe babeera nga bamaanyi. They recruited many of their supporters nga baba bali kulutinga kale Kayihura yateeka abantu bangi nnyo mu police omwo naye nga bakola mirimu gye
nga mwe bali okuweza police but nga balinda order from above nga gwe ne bowagira nga gwe ne bolagira oba gwe muwozo oba gwani balinda order from Kale Kayihura kasita agamba kibe of course kiba kigenda kubeera you know of course kiba kigenda kola ki kiba kigenda kubeera kakano ebyo byonna byakola ki byaggwaawo ke kaseera ndowooza Anita Amonga atulabeko jjukira yakugamba nti by 2031 agenda kubeera nga nyuse active politics ng'ali mu kukola bibye kati wano baagadde ndowooza bamunyule nga tannabba kisembayo kuba ndowooza kino ekisanja badde agenda kuba bubi nnyo naye possibility ekyaliwo okuba akalulu kuba naye Amonga alinayo ekiwayi kye mu NRM alinayo n'ekiwayi mu opposition abo ntegedde alina ekiwayi mu NRM ne mu opposition alinayo abantu be kati bw'abagattagatta n'akuŋŋaanyayo mwandiika nga Amonga akomyewo ate n'abayisa bubi naye kyebuuzibwa ekisanja aba agenda kimalako oba abeera tagenda kimalako. Mu mawulire mpozi agatambula pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame alumiriza General Yoweri Kaguta Museveni okutandikawo ekibinja ky'abayeekera ba M23 abasumbuwa Rwanda ne Congo. Katubiwulire bino byonna. You know how the current president came to be president? He was just called to the office and this man thought he was making a good deal and they handed him power. Do you also know that actually there were witnesses, heads of state? Did you know that? One of them being the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. The other one being the president of Egypt, Sisi. The other one being President Ramaphosa of South Africa. You ask to go and visit them and ask them this question. So this whole thing, you see, no, I wish they could actually come forward and say, hey, wait a minute, by the way, we know this story. The story, and the other thing is, you also know that Rwanda being blamed for M23, FCM23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine, you can blame us for doing whatever we could to make sure FDR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Tukutambuza ddala bulungi nnyo mawulire amalala waliwo video etambula esaturatinga ajjukira President Kagame owa Rwanda teyasobodde kujja olw'ensonga nti omukolo guno ogwabadde ogw'okulayira gwabaddeko mpozi ate kola ebintu byo wabadde nga guliko mpozi ate abannaffe abava mu nsi ez'enjawulo bwe batalima Kambugu nga mwe muli President wa Congo Shikedi alumiriza Paul Kagame okuvujjirira Abanyarwanda bano aba M23 abayeekera. Kyokka Paul Kagame agamba nti nedda muddeyo ku nsibuko mulabe ffe tetuvujjirirangako M23 wabula omulimu gwaffe gwa kulaba nti M23 terinyirira ddembe ly'Abanyarwanda na kwonoona biki bye tukoledde bantu baffe. Oba ntegedde na biki bekoledde bantu baabwe. Era muddeyo mukole okunoonyereza nti omuntu eyatandika M23 yabadde ng'agibaakinga ye General Yoweri Kaguta Museveni. Bigambo bya Paul Kagame. Bigambo byani? Bya Paul Kagame. His Excellency the President of Rwanda. Nengamba nno kakati wano kandibanga kaweddemu. Kandibanga kaweddemu. Ninga tetumanyi nti kakoze eki. Kaweddemu gwate maama.
omuntu lwaki yandibadde alumiriza munne bw'atyo nti yamugize bw'atyo n'amugira nti yamugize bw'atyo n'akola ki n'amugira. Anyway, ffe tukwebaza okubeera nga obadde otuwuliriza bulungi nnyo era tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tukwa naye nabagamba mujjukira olunaku lwadde lwajjo nabagambye nti abasajja bano batadde amagye mu buli nsi nabagambye kati nga Southern Sudan egenda mu kulonda mu December yakekutula ku Sudan ey'omumambuka naye okubanga abatereerako of security wise President Museveni yamala kusindikayo majeege ne gagendayo eby'e Rwanda ebya Somalia mu biraba n'ensi endala ey'omu Congo wa n'ewala yonna nti abasajja bateekayo embeera yonna ekwatagana ku bya security nebeera ng'oba oli awo bakuumayo. Kati kizibu nnyo okuba eŋŋanga kizibu nnyo okubeera ng'oba eŋŋanga naye ye kye nategeerako ndowooza omuntu ali omu yekka asobola generaali ye Kagame engeri gye baali bonna mu nsiko yamumanyi bulungi nnyo obuzannyo bwonna butegeera bulungi nnyo ddala tosobola kumutomeza tosobola kumutomeza buli kimu akimanyi bagamba n'okunyiga okwo bwa tabbu mumwangu nnyo wena tawa mukisa bintu bimu tawa mukisa bintu bimu. So ago mawulire mpozi ate ge galiwo kuva eri ku ddala ku nsibuko yennyini era nga tugamba bo bali kubeera nga ate otuwuliza bulungi nnyo